katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Anything that is not the truth, ekintu kyonna kyonna kasita kiba nga siga mazima, byonna bye bakukozeekoze, whatever they've done to you, nywa ku mazzi, take water, buukabuuka, jump, twata akatambaala kano, get a hanky, kolamu ne bwoti, get the sitting, teeka okugulu kano, lift up your legs. oyina gymnastic ajja kuwamu temporary relief. All gymnastics is just going to give you temporal relief. Ekintu ekisobola okuwa permanent deliverance bakiyita kumanya mazima agali mu kigambo kya Katonda. Ekintu ekiyinza okukusumula okwa ddala ddala is called the knowledge of the truth of the Kyova olaba nga wano tukiwa obudde era tukimalako obudde. That is why we prioritize it here and we give it more Ebirala time. by'owulira ng'oyagala nabyo tubikola kitono. All the things that you feel want to do to you, Kubanga tumanyi ekireeta permanent deliverance bakiyita kumanya mazima agali mu kigambo kya because in Katonda. this place we know that the thing that brings permanent deliverance, ekireeta okusumula okwannama ddala, is the knowledge of the truth of the word of Omuntu God. bw'ategeera amazima aba ategedde. When a person knows the truth, they've known.